in Uganda nsindala nnyo gwe tolowooza nti Uganda buno okubanga temuli ntalo nti bakulembeze be balungi. Uganda eriko ekisa ekyenjawulo. Uganda ly'eggwanga lyokka ly'owulira abantu ne beekalakasiza omwaka naye nga teri akuta ekidomola kyoja. Mwekalakasa ku TikTok ku YouTube. Ate abeekalakasa no beekalakasa basanyufu. Mu Buyindi amakanisa ate gali bali nnyo ng'amasabo wano. Tegali nayo. Nze ngamba tegali nayo. Ye gali. Omanyi lwaki? Nze ndabye ebiyindi kuva buto bwange. Sirabako kiyindi. Wala kati nemba China. Bazanya filimu z'abafaza, bazanya filimu z'abalokole, babeza abasiramu ba China. Naye mu Bayindi siranga wadde filimu nga eletedi ku muzikiti, eletedi ku church. Evola babya. Anti kenjagala okulaga. Tebali nayo. Je bali. Beno ne Yesu tebamumanyi. Bali. Abaliyo bannayuganda obera open okirizibwa kyogera ntera kusabolya gundi yoganisha kusabolya shivao shina Buyindi kikirizibwa neze sinyumira buli omwe alina sabolye abo basinzaho kubawana kwaba wana owulira era bw'omugamba nti tukuwe ku Yesu. I have no problem, you can give me Jesus and then I add Jesus on these gods that I have. What balina buzibu badi manyayiza kubuza Jesus afaanana ekifaananyi kye kiriwa ye tata wana yalowooza Yesu alinga bali balina Mulio nebuze kiki bakitebalike gwanga bine bagende bakole ku ddala kuba bwa basokola nsamaye amalala mangi dirimu gumanya okubanga ennimiro entukuvu yali awo bali balina okulwana omubaka ntuka n'okuvaamu amannyo era awo kubanga ennimiro eyo baagijjawo wano ku nsi yasengulwa era kubanga bwe balabanga Adamu atandise okubanga akwatakwata ku bintu bibatamulagidde nagamba Adamu gwe ngale tutandise Eve ebigalogalo byatandise okuyingizamu ebiwanvu leka kati nze wano ngujjewo ennimiro neveewo yitwalewa ondikomyewo eno kubanga Adamu kase akwata ku muti gw'okumanya n'okutegeera nagamba kati bw'ava ku muti okumanya n'okutegeera mwalimu emiti egyo mwalimu omuti gw'obulamu nagamba kati nga bw'atandisa bw'amala okumanya n'okutegeera kati azzaako okulya bulamu muti gwa bulamu singa yagulya ate singa tetufa bandi badde abajjeemu abatava wano Naire eva wano negende Sudan bagifunanga white Nile bwe genda Ethiopia bagifunanga blue Nile negenda ate eri Misiri fa babawa kalonda yatunamu ate tuzitwe Uganda matuna batu laka omwana wange ndinamuteeka eyo ffe twalina omusajja eyo waffe nga bw'ali embizi alyamu kibumba mwe n'abalekera ebirala ebisigadde mulye kibayita ssente sangeko ne ku kyena kyakiva ennyo okugamba nti nviramu ku kkanisa awo. xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Abagalwa abalaba xpotv olunaku lwaleero mbandizanga bulijjo mbebaza jona gye mutuusizaako emikono abafunye obuzibu tubasaasirako abafunye amasanyu tusanyukira wamu nammwe era nga tubagaliza amasanyu gammwe okubeera nga gawangaala galeme kubeera nga gabayita buyisi mu ngalo. Awo nakulwaliro nange nzijidde mu ssanyu eringi
naye nga nkyalimu okubuusabuusa omanyi ennaku zino twatandise obuteesiga basumba munnaye batero tugamba ebintu nga byakutukyamuukiriza sayina kyaŋŋambye ekituufu nkyamuseemu naye njagala ampe evidence nga nammwe muli kubanga obujulizi obwabangi bukakata. Olunaku lwalira tukomyewo n'abakulu bakabateekamu akasente naye programu nabagambako eri ettaka ekyaliwo era ekyastandingira ddala. Omuntu ali willing okugula ettaka lino jangu nkubira ku ssimu ya 077 09 44 266 mbere nga nkubira ettaka ebirikwatako in details. Naye mu bufunze ettaka lirina kawuka liri ku bugazi ndowooza ebisaawe si kulowooza yadzinya yadi kiba kisaawe 4.8 ya kati 4.8 biba bisaawe bina 8 ndowooza kikabanga makati so kati ettaka ddene ddala. Nandiwadde amagezi abaagala okuzimba bisaawe apartment kale ebintu ebinenenene hotels mujje kubanga ettaka lirina kawuka ku kkubo kwennyini alina kawuka ku kkubo kwennyini. Ndowooza akalo bakayita bukusu bukusu kalo ke bukusu nakawuka kali mukaso je kajansi ini kajansi obo kyali mu kibuga mwennyini bannaye kati ayagala ettaka lino njagala ontuukirire mu bwangu nnyo tuberenga tukwasaganya ensonga etambula. Namba y'essimu eri 07709 44266. Ate nze era nali recommendinze abali ebweru bababbye nnyo bayirawe linene ettaka liri genuine abantu abali ebweru babayisiza babazanyiddeko nnyo olina kugamba olina yika 5 naye nga nakugulira 5 ku 10 wano wesigwa webuli oboira omuntu wewesiga wano nkuli commendinga kuba nali ngenze asono kujja netsoka ntulambula confirminga munnaye toteka sente zo otakola kitakakasa osoja netsoka no confirminga. Tuina wala tademu akasente ngamba nga God Heals Herbal Medicine yagamba nti agenda kujenja paka kuwulira bulungi akikyusa se kuwulira bubi oba ulya bubi jangu yakujenja paka kuwulira bulungi. Ogamba omugongo kuluma simanga ezimba ku bwongo nabane okuluma oyina okulumizibwa wansi simanga hemorrhoids meme bintu bwe bityo olwentadde banange ziruma bane bamukame nako zinebuza kati eno yavaawa naye totya jangu ndi zonna agenda kubanga azikolako ate nga akozesa butonde takozesa daga nali side effect obulamu bwo ya priority yesooka kulwanirira bulamu bwo before okunoonya sente yengo omuntu zitagambeze yeetaaga ayagala omufuna Kampala gulu wali amakanda ge Kampala inawa makanda negula inawa makanda saati nawe agamba nti nze bannaye sobola kuva bushenyi ebushenyi Kampala sigimanyi sobola kuva mu east sobola kuva jinja simanyi bulungi kibuga asotambuza ddagala okuva mu kibuga paka ku mulyango gwo wennyini ku namba y'essimu ko mufunira muberenga mukanye byentamuza eddagala ne sente n'obulwadde obukuluma muberenga akubulya doze yiyo eri 070606 4923 muberenga embeera mugitambuza bulungi. Nina abagagga aballa ninja kubamba kugamba masa nga Cambridge Junior School ninawo El Shaddai ninawo ne Alpha Media Production naye njagala nsooke nzikirize musumba aberenga abawa ekiramuso ekirungi kama yebaziba abooluganda amin muliyo omuti eyo yebali mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amin. Nze musumba Sekitoleko Peter ndina omukulu Dani wano ensonga aziwulira azitembeeta bulungi mazima twebaza Katonda ku lulwe ekintu akivuga comment section mumuwanike Dani Ju Dani Ju emikono bateeke waggulu amina Dani Ju ekintu akikola bulungi tenga omuntu mukkiririzaamu so namwe mumukkirizeemu. Nze nsangibwa Lugala kanisa yaffe gye bagita Prayer Power Church abalaba service zaffe ku Sunday Mukama abawa omukisa tubagala nnyo abayimira naffe mu bintu ebyenjawulo tubasiima era tubasabira Mukama Katonda abakole bulungi amen. Ndi musanyufu ku lwammwe bw'oba oyagala okwogerako nange counseling advice ku kirooto eri 0756 12 968 0756 12 968 ate era bwe yakutuula okuyimyako naffe ku ttaka twagala kugula ttaka lyaffe ery'ekkanisa ettaka lyaffe ery'ekkanisa
era osobola okunkubira ku essimu 0756129698 ng'olina obuyambi bw'oyagala otuyambisa ku ssente, tuweeyo ku euro, pounds, tuweeyo ku Japanese yen, tuweeyo ku Chinese baht, essente ez'enjawulo, currency ez'enjawulo. Tuzagalira ddala ezisimu zenkuwadde, essimu gyenva okuwa oyinza okuyita nga musumba mpaayo ku account, tulina swift code ne bw'obeera ebweru osobola, tulina swift code oba n'ogaa musumba nsindise ssente mugule ettaka. So ffe tujja kuzina, tujja kwebaza Katonda, tujja gulumiza Katonda ku lulwo. Kyokujjukizibwa bannaye bantu mwe mukamanya akantu ako. Ate era ekirala kyekintu kya tulina 3 yaffe budget tulina ya ssente ntono nnyo milioni 5. Osobola okuyimirira naffe notuwaya akakadde, notuwaya 5, notuwaya 10, notuwaya 5 oba zonna n'ozituwa, twera tugulumiza Katonda. Esimu ya kulungamiza omwoyo gwa kulungamiza. Esimu yange 0756129698. Mukama akutuwera omukisa ng'oyimirira naffe. Amina ddala. Musumba wangi taata, simanyi ebigambo by'oŋŋambye osobola okubinziriramu wano kubanga obiddamu wano kyakuba kinkakasa nti tubadde serious, ebadde byakusaaga era njagala n'abantu bano bamanye ku mawulire amalungi gompaddeko. Basebo ne banyabwe mutabadde nze mbalabidde nga Musumba nkakasa nti eggwanga lyattu Uganda, the pearl of Africa, nankakasa nti muggulu limanyiddwa. Nangamba nti obujulizi bw'alina byawandiikibwa ne mu kitabo ky'eggulu oba Bayibuli. Era nangamba nti alina n'obujulizi bwonna. Nange sibadde mu bineŋŋamba nsobola kusanyuka nzekka. Netekawo zambwa kamera nenjifuna nenjiteekawo Musumba kalitandika ondage. So zizi n'ensi lwali tugenda kwogera ku nsi eziri mu Bayibuli nga ne Uganda kweri. Kensobola kubeera interested ensi eziri mu Bayibuli nga ne Uganda kweri. Kati abaana ba Mukama tebamanyi nti mu Bayibuli mulimu ensi. Ensi ezirimu sokolindeko nzo okuba tugambe ensi ngoga tugambolede ku nsi zetumanyi obulungi nga Misiri, Isirairi, erezo nazo ngenda zogera olede ensi ezaliwo within the Bible's time Roma. Ogamba ensi eziri mu current world gye tulimu anti era current world ero ogenda giraba ng'era mweri sijja kusuna sagala biyise mu kati ensi eziri mu Bayibuli esooka ddala Isirairi. Isirairi eri mu Bayibuli. Eyo tenkanga nnyo bweri. Yo shiwadiirwe ino okubeeramu bweri. Waliwo Misiri, Egypt, lubereberye 12:10 naye eri mu Bayibuli. Etwalanga Ibulamu aserengese Misiri bweri. Poliriza bulungi ate naye mu Bayibuli mweri. Waliwo Italy oba Roma. Kati Roma current present time ye Italy weri. Italy abajiwandikako Italy mweri. Italy yali mu bisala bya Bayibuli. It was Rome. Rome current gundi Italy mweri. Bikola by'abatume 28:14 ne bajiwandika nako weri nena maso Italy. Waliwo India mwe mulowooza nti ezo zote zirimu abakimachi ekisozo kati abakimachi mu Bayibuli kulwaki ate abo si bannaffe edda sibo ne utola okuba basinza bakatona balina eyo na saidi ate abo nabo kati olaba mu eseza emu wate yo no sebo no Buyindi yali nene Buyindi Bayibuli ekulaga yavanga mu Ethiopia negenda obo bonna bwali bwakabaka bwa Babylon. Babylon gye tuwulira yali mu Buyindi ngitandikira mu Africa Ethiopia negenda Buyindi anti wona wonna ewali ebyobusamize ebyo. Mulowooza lwaki Buyindi bo balemerayo n'abasiyopi benyini balemerayo nakati bakyali ennyama embisi era bagamba nti bo basala malo salente ekibumba tekivaawo kirina kuliyibwa abasaze ente nga kibisi.
tebalwala munnaye kalombolombo kaabwe kakusindoza kali mu kusaddaka bwe bityo kati olaba obwakabaka bwa Babylon bwavanga bwa Ethiopia ne bugende Buyindi kati enzo nezili awo zonna era bw'otunda mu map n'otunulira okuva ku Buyindi bw'otuna awo bw'ova Ethiopia n'okulukuta Ethiopia eri mu Africa Ethiopia eri wano Horn of Africa Horn of Africa n'okulukuta bwoti Middle East no bogizinze awo n'otambula awo bwoti awo n'ogenda mpaka Buyindi awo ekiri awo wonna busamize ntabiro kati ne Buyindi mu Bayibuli mweri newankubadde bo Katonda tebamwagala nnyo ne mu Bayibuli bakibawogerako tebamwagala nnyo bolaba abo kuba balina bakatonda abalala buli oyinza okusanga wano brother Dani bwe tuba Bayindi oba oyinanga oyinza okuba tuvuganya mu bakatonda betulina enamba yawe teri certain enamba yawe temanyikiddwa kuba ne wetugeera waliwo Katonda ompya gwe batonze balina factory efulumya bakatonda mu Buyindi bikankubuli ekisesa mu Buyindi amasavu gasinga mobile man obungi mu Buyindi wokawo osobola okugamba nzigiramu kusaba erikirira awo kukikirya kusaba tula wanene Uganda abantu batya tosakyogera ekyo naawe tosakyogera mu Uganda wano bw'obanga onooviramu ku ssabo ne bwoba siwoolaga tosobola ogamba njigiramu ku ssomero ku mafuta ku kyaki kamobile money masaawo ku muzikiti naye waliwo kusaba awo wonteeka buli omu ayinza okukuba eriiso ate bakutunulira bona abantu nga takuwulidde naye omala ofuluma bwoti ne bakugobereza kati mu Buyindi obeera open okkirizibwa ekyogera nteetawo kusabo lya gundi yoganisha kusabo lya shivao shina mu Buyindi kikkirizibwa naye kinyumira buli omu alina essabo lye abo baba basinzawo kuba wano kuba wano owulira era bw'omugamba nti tukuwe ku Yesu I have no problem, you can give me Jesus and then I add Jesus on these gods that I have. Bote balina buzibu badi manyanyiza kubuza Jesus afaanana nage kifaananyi kiriwa ye tatawaana yalowooza Yesu alinga bali balina gwagala abayindi bameka abalokole wadde n'omu sinabanga ko nange muyindi mulokole omuyindi omulokole typinga wano kuba kati bamanyi n'Oluganda mukigo tubataba investor ngo ye mulokole weereza comment tulabeko wano tebalize sibalabanga naye mpulira bagamba mbu ekkanisa yezi naye ate era research omulala mu Buyindi amakanisa ate gali bali nnyo ng'amasabo wano tegali nayo nze ngamba tegali nayo yegali omanyi lwaki nze ndabye ebiyindi kuva buto bwange sirabangako kiyindi ola kati ne mu Bachina bazanya firimu z'abafaaza bazanya firimu z'abalokole ebeza abasiraamu Bachina naye mu Bayindi sirabanga wadde firimu nga ereetedde ku muzikiti oba ereetedde ku kyaki evola babya anti kenjagala okulaga tebali nayo gye bali bano ne Yesu tebamumanyi bali abaliyo bannayuganda mu Buyindi be baguddeyo amakanisa oba ab'ensi endala naye gali nnyo bali gesudde ekkanisa kyakiva ennyo okugamba nti nviramu ku kkanisa awo ge masabo gaffe era mu Buyindi kakuno nakala akasesa mu Buyindi tokkirizibwa kusabira mukazi n'omukwatako bino bapasa nakola bwati mu Buyindi osibira mukomera mbade manyi bawe yakutabukira anti omukwatako ngani musabira busabisa komeri wereze ekisa yate wamada bagundi baabwe abamonko baabwe asinze nawereza akabayi takwatako about distance kati Buyindi nono zensi eziri munyonyo obusamize ne nayo mu Bayibuli mweri ate yensimbe zimu kunse zina population enene Buyindi
Ekitegeeza nti buyindi. Kyaka buli muntu alina katonda we. Nga bolaba Egypt kyesijogeddeeko mu Bayibuli mweri. Naye zezimu ku nsi enkadde mu nsi muno. One of the oldest countries in the world. Egypt. Nsi enkadde. Naye ate yezimu ku nsi zasooka okufuna civilization. By the way, olaba ne mu sci-fi zetulaba. Kubanza ndi muntu wa filimu. Wadde bagamba simanga bwe mizimu giyita mu filimu ki naye gikwato yatesabira. Nedda kati ekibuzo kye wandibuzizza ti okulaba filimu kibi. Omulokole tiyandabye filimu. Sikirizibwa. Sikirizibwa. Anti kakisinziira. Okulaba filimu si kibi. Naye olaba filimu ki. Kubanga olaba. Omwoyo gwetaaga bya mwoyo. Omubiri gwetaaga bya mubiri. As long as yes. Omuntu alina okuba balanced. Tolina kwekubira. As long as byolaba tebikwambula. Tebiwa mafuta. Kulaba filimu omulokole si kibi. Waliwo n'omusumba yangambyeko era yasinzidde wa n'agamba abasumba. Yalina omusumba era kati amatukiza nyanya agambye nti waliwo omusumba. Ye Katonda bamugamba nti genda mu dry yanaku bweziti. Mwana abatwala. Bonna n'abaana be. Era agambye natuuke wakane njaga n'omujjako abaana ng'abaana bonna obirizi. Tebanamanya nsonga lwaki tulina okukola kino. Tebakimanyi. Obwana buto bwa nasale. Tebanabana kumanya. Tebanabana kuguma kutegeera nti ngenda baba mu kiroto n'enfuna ekigamba mpita Yesu. Naye nga abutwala mu dry. Alabika asoma Yona. Amanyi Yona bwe yagenda e Nineve. Yasiibye baasiibye ente abaana abawere. Buli kimu. N'ayonka. Alina osiiba. Basiiba. Ekyo kyabwa Katonda. Kati osiiba ekyo omuntu atamanyi na eimu lwaki asiiba. Mu Bayibuli kyalimu. Naye ate ffe Bayibuli etusomesa bweti. Ekintu bwe kirabika omulundi gumu mu Bayibuli tokikozesa nga doctrine. Tokyesibaako. Ekyo kati wakuba kati omuntu kati ataasomesebwa. Tayinza kubikiwulira. Ngamba olaba ne gundi yakikola. Kirifaalingako nnyo naye nga kyalabika omulundi ogwo. Ate Bayibuli gamba bujuzi obwabiri oba abasatu bukakatenga. So bwomu. Kati nyiriri. Kati muyindi. Ndaba nnyo obusayifaayo. Naye bonna obutandika bugira. Egypt BC. No, Egypt. Kituba kitufu BC. Egypt BC bakola civilization bwe waliwo before Christ. Naye bo bali civilized already. So kituba kasanti. Anti gundi yabatwalira civilization. Alexandria the Great ono wa Greece. Yavei nasara. But manyi Greece egenda kufuna civilization after Mesopotamia after Egypt. Ali kati oyo tolaba oyo sebo yali musajja oyo sebo manyi n'enziika ye. Bakola baje. Enzika ye. Sijimanyi bamuzika na mu case. Ku myaka gye bali bazika mu case. Iyi bamuzika mu case nenga emikono giyisembo egiti. Gojo someko ku nzika ye. Ndoze anya kuginoonyerezaako na. Bamuzika mu case nenga emikono giyisembo egiti ngalaga abantu tuwadde mbadde w'amaanyi. Ne sina kyentutte. Ate nga Greece yalina gold. Sina kyentutte. Yali mubbi. Yalina mu engalo. Nedda ageza kubalaga nti mu matire n'ensi eno. Manyi omuntu alwanira ebintu ng'alinga anaabitwala. Ntumiddeko ababbi mwenna. Birwanire nnyo. Abirwanira ng'alinga anaabitwala. Munnaye ojja wekka. N'omala okukuba abantu. N'oyiwa abantu ebinnyo. N'ovuma. N'obakuba. N'ogamba nze kino nkikoleredde kyendi. Enkeera neekukuba. Ne tukutwala wekka. Era emikono baziika emikono giyise mu kesi bwe giti. Talina kyatutte mu mulabye. Alexandria the Great. Ng'emikono giyise bwe giti. So kadi yo no ye yabatya civilization mu Egypt. Mu Egypt. Yo nebuza bagijjawa. Bagijjeeyo. Egypt nono yaliko no ngeringa sebo America. Golowooza lwaki mu nsi zonna Yesu baamutwala eyo. Gwe kirowooza yali US. Yali US. Ebiseera ebyo. Kati Katonda yatunulamu. Mwana ge mutwalewa. Manyi kati US eyo olabe ya America. Teyali awo. America yawamba buwambi. America tebalina ttaka. Era bwe bayita ababimba sikozi bubi. Erinnya libajjamu. Oli abagamba. Ettaka mwaligula kwani. Anti bali Red Indians. Tugenda kubasonyiwa tuleme kubatta. Kobe Red Indians. Okututtira ki? Kuba mumaze otubba.
ko andika America officials hours ko ye muina lisiti yayo mutumbie Teno balabi mbalaba kati abo tebayina ki tebayina kyabwe tebayina kyabwe tewali waabwe hobyo bwenkukunata kati Katonda yatunulamu n'agamba kuba Katonda yalina obusobozi bwonna kandoloza mu America singa America yaliwo ebiseera Katonda yandemedde otwala omwana mu America yandiiseewo kuba weebuuze Biden sigamba nti Joseph yali musajja mugagga nnyo naye weebuuze yatuuka atya yatuuka yatya kiri kyali ku pulaani kyali ku pulaani sebo byalimu okubala ate era gwe kitunulemu ekirala eyo gundi yali y'amaanyi nnyo nti ng'ogyeko nti nsinkadde yali first of all bafunye civilization ekirala bafunye bafunye eki civilization ate balina n'amazzi mpozi balina kutuzi mu ddungu amazzi gaffe wano sokoleke mpozi source of the Nile eriwa ate bali be baginywako anti omanyi nti Nile eva wano negende Sudan bagifunanga white Nile. Yep. Bwe genda Ethiopia bagifunanga blue Nile. Negenda ate eri Misiri. Fa babawa. Karonda yatunamu atu tuzitwe Uganda. Matuna batu. Laka mwana wange namuteke eyo. Gochoba Uganda liko revival gotojimanyi. Ate wamma mwanatu Uganda no si ya muzannyo. Oluza lwaki ne Nile sebo gwo kimanyi nti gwe kola research the longest river in the world is river Nile. Naye eriwa esibuka wane waffe mu Uganda wana bayina enguudo z'ebituli bayina ki naye esibuka wano Yesu kwe yanywa tonyombe nga tulekamu Musa kwe yatambulira ku kibaya Uganda wano sinatuuka ku Uganda nzija awo mbazo kyali ku list yo gimenya kuva waggulu kati ndi ku India ntali mbadde ku India nekuza ku Misiri nakakuwa ensi satu nkuwadde Misiri nkuwadde nompa Israeli nompa India nekuwa Italy nya kati ensi endala bagiyita Iraq yayogerako Iraq nno sebo notoseka bayogerako ntalo Iraq sebo bajogerera ddala enywedde okimanyi nti Garden of Eden yali mu Iraq program tugenda kugikomya wano kugenda maaso oluvannyuma ate atotya sisobola kikiriza ekyo where was the oldest skull of Owen anti leka nkulage Garden of Eden yali mu Iraq mu katundu ke bayita Mesopotamia civilization gwetandikira Mesopotamia kati gutukizula tutya gwe omusomi w'ebyafaayo nonyereza omugago bayita Tigris omugago bayita Flat omugago bayita Pisoni mpuliriza bulungi Gisoni janja uloba gwegumu anti gwali omugago munenga gweyawulamu emigena kati omugago bayita Tigris gwo gukyaliyo ne Flat omugago bayita Tigris gwo tugulaba nakati gukyaliyo ate nga eno mu lubereberye mu Garden of Eden lubereberye 2 15 awo nawo osoma olubereberye 2 satandikira ku 15 10 ozatandikire ku 10 na meka olubereberye 2 olubereberye 2 eno tulabanga emigga egyo etugiraba lubereberye 2 meka lubereberye 2 lubereberye 2 11 mpuliriza bulungi butandikira awo n'okkirya wansi egyo emigga wetu tuyabira omugo kusoka baguyita Pisoni waliwo Gisoni waliwo Tigris waliwo Flat jona Bayibuli ejyogerako wegiri wano kati bwe tugenda mu Mesopotamia waliyo ogumu ku migga egyo tugamba Garden of Eden yali wano etandikira bwa we yali olowooza yali Isirayiri teyali Isirayiri yali mu Iraq okirabye ndabye ngale kisoboka
Mpima ndaba tekijja. Awo mukama awo sebo Adamu we yali ne Eva. Era we baliire ekibala. Kuba bayira we otunulako byafaayo by'eggwanga lyerimu ku ggwanga okuva mu bulamu bw'omubaka ne mu kufa kwe n'abaamuddako bonna bakaliifu baalwana okulaba nga eggwanga lye balyeddiza ng'abakuba yali baddayo buli ono neebuuza kiki lwaki tebaleka eggwanga lye ne bagenda bakole ku ddala kuba kuba basooka okulwanyisa maanyi amalala mangi lirimu gumanye okuba nga ennimiro entukuvu yali awo bali balina okulwana omubaka natuka n'okuvaamu amannyo era awo kubanga ennimiro eyo baagijjawo wano ku nsi yasengulwa era kubanga bwe baalaba nga Adamu atandise okubanga akwatakwata ku bintu byebatamulagidde Katonda n'agamba Adamu gwe ngalo kitandise Eva ebigalogalo byatandise okukuyingizamu ebiwanvu leka kati nze wano ngujjewo ennimiro neveewo ngitwalewa ondikomyewo eno kubanga Adamu kasi akwata ku muti gw'okumanya n'okutegeera n'agamba kati bw'ava ku muti okumanya n'okutegeera mwalimu emiti egyo mwalimu n'omuti gw'obulamu n'agamba kati nga bw'atandisa bw'amala okumanya n'okutegeera kati azzaako okulya bulamu muti gwa bulamu singa yagulya ate singa tetufa bandibadde abajjeemu abatava wano paka lasiti omanyi omubi atavaawo singa betuli kati etwandibadde nga bwolaba omusajja gwe bayita wamusomako ayiwa Captain Dakwidi yakatafiras sumudirakadako nawe tomumanyi yafumita Yesu efumu mu mbirizi namuwulirako Yesu n'amugamba nti ojja kubeera ngwadde ekikole togenda mpaka wenkomawo gyali singa naffe weetuli tudda buto oyinza okunsanga nga nina emyaka 3 yagamba bano bagenda kubeera bajjeemu abatava wano kangujjewo pulira ddala bulungi kati so eyo sebo Iraka togiisa mu maaso Iraka eri ku kyako 5 Butuluuki yetaki abasajja nga balinga aba alle nnyo bonsomera Butuluuki ate mu Bayibuli batuuka Isaya 15 emwebali Otakimanyi nti ate olusozi luno Nuwa gye yatereka eryato ng'amataba gawedde lwe bayita Ararat, Mountain of Ararat luli Butuluuki. Tetusobola kukyewala mu Bayibuli kubeeramu era nabo tubajjukirako kye baakola nkufunye bulungi ddala Noah's Ark gye yaterekebwa ewaabwe awulole ku page ate no lw'abasiraamu nnyo anti era nti y'abasiraamu emizikiti wano egisinga givudde Butuluuki ensi z'abasiraamu lwaki twazijuze naye basiraamu baziwamba buwambi baziwamba buwambi mwebale kulwana mwalwana kati nga bolaba n'aba sebo negundi n'abakristaayo waliwo sebo kye bawambawo towulyako kye bayita gundi bakiyita church mosque nkyogedde bubi church mosque ndabika siwulira nkombale simanyiko ku history w'abakristaayo kuwamba kintu church mosque gwali muzikiti naye abalokole abakristaayo ne baguwamba bya nnaku zino byadda kati so Butuluuki nayo tugirina era eriko n'ekyafayo kinene nnyo Irani bakisizaba Irani mu Bayibuli mweri erimu ki Irani tebajogerako nnyonnyo bingi naye nga nayo mweri eseze emwemu tugiraba Irani oba kye bayita eseze emwemu Yemeni eyo na Middle East jukira Irani kasukakuzeeke maluga Irani ne Israeli tebazigatta era tekiribaawo kati oli wa nucleus bakuba Israeli ekukubira mu likyoleeza Israeli si yakola ekyuma ekikwata zimiso Iron Dome ogiweereza ane nanyumirwa gwali mwaka ki bali bakatandika ebiseera ebyo
abayirani abaweereza ekizuka Isirairi ng'ekikwata bali bakakyo kyanga kipya ngamba twese kino ekizuka kikuba tewaleka tewasigala n'omwana n'omu ne bakikuweereza ayandom nekikwala nekiwumuza kutana kyandinga safe nga tekibwatuse ate awo Iran oboji wakyandinga safe ko Iran mutu wekikompola kyaffe mwagala kisomako ye manengendo kugamba tikati awo Israeli oboji wadde amaanyi kubanga Israeli eyo giraba bwe kati bwe tunula ensi ranging ensi ezina powerful military force USA waliwo Russia Iran gundi Israeli lingwa nga kukyakutana India usole China Israeli linga kukyakutana China yo jive China manyi tojisa amaso yagamba China won't shoot first but China won't allow you to shoot the second one before you are destroyed kati so yamanyi omusajja obulabe duka bulabe obutuzimbira wanene ngudu buli kimu bwebukikola kati nze ngane ntuna kwente nga mpita ku express engeri gye bagattamu agantu ago ate ng'ebisinga tebabikolera bapanga bipange babikolera ne baleeta bikole bijja bizimbe naye sebo okimanyi nti trailer ne bwe ziyimirawo 5 nga zitisse tebigwamu no effect at all kati so abasajja nabo nno si bangu kati abo bonna bali Middle East naye tebagatta lwaki muli mu kisero kimu anti ate bonna baana ba Ibrahim abaana ba Ibrahim mbadde banya bali mu kyombo ky'obuwalabu baana ba muganda wa Isaac yani Ismail abo baana ba Ismail anti era bonna bazzukulu ba Ibrahim lwaki bo tebagatta bo benyini bandeemu bonna ba Ismail banjawulo golooza ebyama bino byava kati mpozi yo Isaiah baiva mu gundi Isaac bali beba Ismail bakubagane sina buzibu ate nga jjukira bana aba Ismail bava ddanga akasente weekali anti bwe yali yabasibula yabawa golodi yabawa ebyobugagga lubereberi 25 ndoza yabasibula busibuzi yabawa akasente kati omuntu wa sente omumanyi omuntu wa sente akuba oli nakugamba nkusasula ne watakubako na lutalo munna era anonya kyakusosonkereza ffe twalina omusajja eyo waffe nga bw'ali embizi alyamu kibumba mwe n'abalekera ebirala ebisigadde mulye kibayita sente sangeko ne kukyena Yemen njimaze Yemen gwe mbadde ntuuse ne ndyoka nkuzzaako ku Iran Yemen erimba Ssekabaka ekisooka 10 olusooka naye yogerwako Yemen eyo neera middle tukyali mu kyombo ky'abawala tukyali mu Middle East kuba Middle East waliwo ensi nyingi nyaawo naye omugezi waabwe awo ye Isirairi ye mugezi abalimi kasajja kagezi kasajja kaliko omukono gwa Katonda nene bano bagezi newunya twasubwa kusema Isirairi yali esenze Kalamojja Sumbalo byongamba nenda ngo sina kyakudda ekikulimba yagera nebungeeta awo myaka kyekyo oyino Isirairi yakatani kulo Isirairi tansi mu 1940 plus so yoga abaje as a nation tansi mu 1940 bayuza kutakali yaffe tubawetaka bali bazee pozi ngabe bakizo fuka bana Uganda twali tubawa huwa Isirairi ojifuga jibuza amini wanaamini ngagenda yepanka ngawambe egundi ennyonyi yabwe bayitwa tetutegedde tetwamanya nabatuuka batya wano aka yajiba wabuwi aka yajiba wabuwi tego jita yakusaaga abasajja bakambwe mu kabo ekituufu kati endala Ethiopia no Ethiopia naye yogerwako mu kitabo ekitukuvu mu vali ndala bagita kushi tokiwulira ngakekyo kushi malesi chuulira Bassekabaka 10-16-18 ate Ethiopia mbadde lubereberye 10 mbadde njimanyi mu bajja Meika eki Ethiopia kuba bo bakkiriza nti Yesu yali mu Ethiopia anti lwaki omanyi bakikiza bwe bati nsimanyi anti omanyi nti eyo waliyo bagita ba bitter Jews
bebali batyata half Jews half Africans. Tomanyi omukyalo wano mukubungeetera wano omukyalo ono Sheba Queen Sheba bwe yagenda eri ewa kabaka Sulemani yakomawo ne zadde yakomawo yetisa ate amagezi ovayo n'amagezi gokka obadde ki mbadde manyi Queen Sheba yali mu Misiri kuba tugeza kusoma mu bitabo bageza ko tracing watuufu ne bagamba ayinza okuba yali mu Misiri ayinza okuba yali mu Ethiopia ayinza okuba yali ava mu East Africa tusanga tulabe ba beta Jews beta Jews BETA bakola batya half Africans half Jews mbadde manyi bita kukawa simuloza beta kina ku ne kibera bita beta Jews baveyo kati baba ni bagamba nti yandibanga Yesu asibuka mu kino kika kale sebanenya ngeje bali ko mubuwambe we bakijja kubanga Yesu Misiri teyalwa yavayo nga wa myaka basikola abatebereza bagamba yavayo nga wa myaka nga 8 naddawa nakomawo nga kabaka Kerode amaze okufa bamukomyawo eno mu bajubane onfuna mpuliriza bulungi ddala kati eyo naye eyo obusamize bungi mu Ethiopia tomanyi bonna tamanyi basamize eyo nayo na Babyloni yafugayo abasamize tebagezaho okugwamu Ethiopia nganda banga bafunye ku njiri bafunye n'enkulaakulana balina naye ntono ennyonyi toziraba enkulaakulana ntono tukirize tebatusinga ngamba tebatusinga lwaki abo bo balinga ba agenti bawo mongazi wantu akiraba lwatu mu biseera bya Egypt no Libya webe kubire nnyo America ne Libya nga futuloza Libya eri mukuba America kumbe omusajja omurasha yakwata nganyonyi zennwayi neziva Libya neziva Russia nezigwa ebusiyopi ne bazikyusa langi nezijja Libya kati nga ye omuzungu America agamba naye busiyopi lwakyenda bukidde busiyopi nagikola ki kuba bali dawo osoma history bulungi busiyopi na America beekubako ya America ne bagiyisa bobi kati nga katenga kuyingira busiyopi naye bagenda okucheckinga bulungi ku radar zaabwe nga abasajja basooka basala bulungi ne badde busiyopi bakyusa ennyonyi kkala ne balumba Libya America yagamba kingindo bakola mwe so kali bazo kwa ine nkulakulana ninga si yawe nga just eri under the influence of warmongering no problem ndaba bakusinga mbase byegule ebyo so awo yose buje bali mu Bayibuli ngabangi mpuliriza Lebanon eri wali eriranye Isiraeli ne yali mu kyombo ky'Abawalabu ali mu Middle East obe yonna gundi yayitayo okwo Isiraeli yayitayo okwo nga anonyeewa okutule watuufu era abo yabawambako Isiraeli teyabawambako ne gundi Lebanon yawamba olusozi lwe bayita Gwana Heights Isiraeli tesaaga ani kati gwe sebo Isiraeli sebo lwaki yawamba Isiraeli ku lusozi lwebeera mu kiko sebo gwe kuleke gobere ne wagulu boti nga gwa bayira amazi nga kubingolose gwa bayira amazi gwa kola ki Isiraeli ekkirize ebyo ebyekijega awo n'abafisi batwalawo kyeyakola ng'eruwamba Gwana Heights awusebe efubugaza Isiraeli ngitadde eriko omukono gwa Mukama sebe giveeko kati ate eyo ne gundi eno yewali Damasco eno gundi gye yabeeranga Sawulo nazikina nga agendayo nnyo n'akuba amakanisa gayo kibiki wali amakanisa naye kati yabasingayo basiraamu naye nayo mu Bayibuli mu Isaya 3:5 mpuliriza Libya ya musajja waffe kanu mwama Gaddafi yafa yegeragera nnyo Katonda kyamuse ekyo nno nsobi yalinya ne mu Bayibuli wano Uganda bambi yalinya mu Bayibuli teyamanya kyakola abantu bonna abavudde Katonda enkomekero yaabwe si nnungi esi nnungi katulusi mu Bayibuli bagiyita puti PUT 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 kweteka put
Uteeka kweteeka. Ekyo ndowooza. Ezekiel 3:27-10. Ne Libya. N'ebyafaayo byayo. Simanyi omusajja yeetikkirako Yesu omusalaba ava Libya. Tali mu Yudaya mune. Luka 23:26 omusajja ava mu katundu ke bayita oyo omusajja yali mu Kuleeni. Kuleeni kyali mu Puuti. Kiri Libya. North Africa. Tuyina ebyafaayo nno bingi mu Bayibuli. Sema salvation twakirimu Abafirika. Kyenjagala okulaga. Salvation twakirimu. Twazanya omulimu munene kale tandise okukkiriza wamma. Oyo omusajja bagamba Bayibuli yali ava ku kyalo kyewaabwe. Nje bangamba Yesu muddu wavunga mpakana. Kyandiba nyinza obutakiwakanya kyandibanga link. Bakuba abazungu beteekawo nnyo ku buli kintu. Wajukire n'engeri yakulira mu kasana kano. Abazungu balinga ffe Abaganda. Kanaawe. Omuganda kimanyi buli nkoko yonna ebeera nganda. Era Abaganda bakukusiza ne mu bino. Luwambe kukusizaawo. Be bazungu buli muzungu buli ekirya show. Kiri mu manyage. Kalooza singa Yesu yali mu kifaananyi kya black kyandi tukoseza. Teyandi nyumye. Nesebo mayisebo kye baatulimba buli kya black abasitani. Bwe kiri munnaye baatugamba. Ninga ate kimanyi sitani si wa black. Sitani kitangaala. Kasinze mpaka neki. Nesebo badira sebo ekya black ne bakitusiiga ne batukubira wakasa. Ne batukubira wakasa. Ku baana ba Nuwa baatuwaako sebo gundi. Nti ono akolimiddwa hamu ye wammwe. Era yafuuka Omufirika. Mbu yavamu Abafirika. Kubanga gwe labayo. Nze ngamba ne Sulemaani yali muddugavu. Nandikikkiriza. Nze ngamba ebibona gye bali bavudde eno. Bw'abanga omusajja gwe bayita wasobola omusajja gwe bayita Masa Musa. Yep. Namuwulirako. Musa. Musa. Okimanyi ye yali omusajja asinga obugagga mu nsi yonna. Era ye yagaggawazaako Musa. One of the famous historical figure. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. From Mali. Empula from Mali, West Africa. Yali mugagga. Yobata aina immense wealth. Immense. Sikibaita okugamba nti alina ekintu yavunda kyotasobola kubalirira bulungi, kyotasobola kuwa rough estimate. Byafaayo bigamba yayitako Misiri n'asula currency yayo kuyita obuyisi. Omuntu omu n'asula currency y'eggwanga ddamba. Yakyafuwaza ekibuga, yakyafuwaza Misiri ne gold. Oyo nabo basudde. Era obugagga bwa Misiri y'omu ku babusi. Taniko bukulukusa. Ye yabukuma mujjia. Amanyo kubanga brother Dani wano omusajja n'ayita wano ng'avuga ekimotoka kitwera nga kiwa gold. Kino kiyinza nga bolaba abannabuga bwe bayitawo ne kasasiro ng'ayika mu kkubo. Bayita era nabugabo bannaye nayo n'abasaza nga batomedde emmotoka babadoza babaweta ne bakama kaje bakoona. Bano abasajja batubalabye ennaku gambi ye kati abasajja bano be batomera bawamba nyo kale kimotoka ekiwambo ekitwala. Ate era basigaddewo bonna nga bonna kwe bali ku mmotoka nego bakonyi naye ali akati nga basobeddwa ekyokukola nolano ngali mukubira manager waabwe abeko kyayogera wala tambula ne bagera tutogenda bakola. Omanyi kasasira ali mu sente ogenda be wambaki kasasira okimanyi abasajja abalina obusitowe yegundi eno mu kitunzi eno yabwatuka bavuga mmotoka
Kasasiro mugagga sebo. Nali bagamba balina engeri ya power plant mu Kasasiro. Kasasiro muveeko Kasasiro ali mu sente. Kati wabanga bali mu sente. Era lwaki tujja ko sente abamu tujja keera. Anti gwe tomanyi value. Buli bw'otamanya value bw'olina kukisasulira. Nda mutwale mu Kasasiro mujje mu sente nange muntaseeko muntaasiza okumunzijjako kati namwe mufunemu. Naye nange ne munsasuza nate namwe ne mufuna. Nze temune kye mumpa. Sebo. Ensi tekusaasira. Ensi tekusaasira. Ky'omanya. Ekyo beera ng'okimanyi. Olwo yagamba mbu gender equality. Sonanga equality in this world before does not exist. Does not exist. Nature itself does not support equality. Omunafu alina kuliibwa omugaga omunene abeerewo. Yes. Anti ye gundi. Si a food web, food chain. Yeah, your food chain you not tambula. Omunafu alina okuva omugaga surviving. Omunafu ekyo bayita dependence theory. Is a true definition of dependence what? Theory. Yo. Olwo balina okuvaawo. Ne mubika bwekiba mubika byaffe. Abantu abamu kunyumirwa nnyo ng'akulinnyako awo. Anyumirwa okubanga alinnya ku banne. Ng'alinnya ku banne. Ekina mu nature y'abantu. Olwo omuntu we yanyumirwa okubanga eva ali ku banne. Gakwalinnya. Naye ye singa kitukako nga kirina okukyuka. Awo tasobola kibeera. Tasobola. Eyo nno y'ensi. Kati so ensi endala Greece. Nga kye bayita Buyonaani. Greece ye Buyonaani. Greece even ekyakizisitinga nakati. Tekyusanga linnya. Yeyo gyeri. Naye nno y'amaanyi. Zadda Greece ne Rome nalinze confusing. Ajuke balinamu ebintu byabifaanaganamu. Naye ndakugambye ye wava Alexander the Great. Mu Greece. Najje ne Misiri. Greece. Ngeri balina enzimba yemu bayambala nyambala yemu. Okimanyi nti Bayibuli endagaano empya yawandiikibwa mu Lugiriki. Endagaano empya yonna. Anti endagaano enkadde yo yawandiikibwa mu Lusuuli oba Alumaiki ne Olwebrania. Oluhiburu. Yes. Oba kye bayita Oluyudaaya. Kati basalawo endagaano bagiwandike mu Lugiriki ndowooza waliyo kuba ku basikola abawera. Oba bali basomye mu silabasi y'Abagiriki. Balinga bagezi. Nga naffe twasomera mu y'Abazungu tulina kukozesa Oluzungu. Balinga bagezi. Era n'ebigambo ebisinga mu Bayibuli biri mu Lugiriki biri mu so balina ekyafaayo ekinene. Naye ate ekyewuunyisa Yesu teyayogerako. Ennimi za Yesu ze yayogera temwali mu Lugiriki. Yesu yayogera naye temwali Guriki. Yakozesanga Luhiburu. Nja kujja nawe naye gwendi weeri. Kati ekyo ensi endala Syria. Ekibuga kyayo ekikulu bakita Damascus. Syria. Kasi kabamu nnyo entalo. Kali mu Bawalabu. Kali mu Bawalabu wa Middle East. Keegeza kuyisa Syria kabirawo. Abasiraamu basaba mu nsonyiwe. Yalwa akavidiyo ke nalaba ne kazisenseko. Kati. Muslims living with Christians. Problem. Muslims living with Buddhists. Problems. Muslims living with fellow Muslims, very big problem. Muslims living in Arabic countries, they are crying. Muslims living in Islamic countries, they are crying. Muslims living in Christian countries, they are happy. But Muslims in Christian countries who are happy want the Christian countries to become Muslim countries. I mean, it's yatukola. N'okutuusa kati Uganda yawandiisibwa mu nsi. Uganda is registered as a Muslim country. Nese tugoberera bintu byabo. Nanti batuwandiisa. Amini singa yafuga singa kati gwe sebo empale ekomawa. Sesobola kubyambala. Ani kwamini omumanyi. Poze nga byambala njagadde. Amini. Abasajja buli gye bali nga beridanyi musiraamu ng'omusiraamu. Ensi ze balimu zonna bali mu kukaaba. Ensi z'abasiraamu ziri mu ntalo. Kati abasiraamu abali mu nsi z'Abakristian bali mu ssanyu. Ne baagala ensi ze balimu zifuuka ate ziri. Bakole byabwe. Kati baagala ki? Bwe batuuka okusaala basaalira mu kkubo.
bwe basa temuyitawo kubanga bye tukwatidde kati endalo wezivaawo mubeera naffe ate kati ffe tubaagala namwe mutuwagala era mweyagalira wona ate magala naffe tufaanane bali gye muva naffe tusobole okulwana singa olaba kati abaana baffe bagenda ebuwalabu naye singa abebuwalabu bwe baali bajja singa ate emirembe wano mingi singa ate bwe balina emirembe mingi nga bazzeeyo singa ate awo sigaalo wa wano owebuwalabu wa wano singa kati akuba ne boosi wa wano singa babbye n'abasajja naye eri kigezeeko kuba kufaako naawe okaba kalabba kati so eyo nayo Syria gyeri eyo neeri nno wangi Bassekabaka ekisooka 21 Bassekabaka ekyokubiri 5 olusooka bikola by'abatume 9 n'olwokuna ojjukira eri Sawulo bwe yali avuga embalaasi ng'agenda Mukama Yesu n'amukuba ekitangala mu maaso n'agwa balyoke bamukyusa afuuke Sawulo afuuke Pawulo bamusindikira Barnabas bano Ananias yali agenda Syria azikiriza abali ababuulira enjiri kati ensi esembayo giwulirize nnyo mpuliriza bulungi bagita Yugi Uganda ogamba yoyi abana banyanyo kayugi coconut kozi si kyekyo Uganda yattu mu Bayibuli eyogerwako Bayibuli Isaya 18 leka wonkusomere obwedde wala sisoma mpuliriza bulungi wagala amatu Isaya 18 egamba wo to the country whelming with wings which is beyond the rivers of Cush or Ethiopia ategedde akuna ku Cush ndi Cush yo nagitegedde that sends ambassador by the Nile asindika ambassador okuyita ku Nile even in vessels of papyrus upon the waters. Go you swift messenger to a nation tall and polished, to a people terrible from their beginning, a nation strong and victorious, whose land the river divides. Teriyo sinda kujja ko Uganda. Goloza nsiki ninga bajogerako ebirungi bingi. Nga bajogerako ebirungi bingi. Uganda goloza omuzungu yeye anagamba palo. Bazungu atebate bagala kwe. Ayagala bintu kyonna tuna kiberewa. Yeye anagamba palo of Africa. Uganda kutunula Uganda ne tuli banene. Bwoteka Uganda mu Africa. Yana wano sekyajjawo. Gwe tewali kirungi era ndaba nyabajega kugenda mu America kirungi naye omuntu teyandizaalidde mwana mu America singa America bebajja ne wano kuzaalira wano singa fa abagoba kamutwale mu America azaalire afuneyo obutuuze gwe omanyi omukisa oguli ku muntu azaaliddwa mu Uganda. Revive eri ku Uganda. Braza dani fituli bamukisho kwa. Engeri yokaje bawanyemwe ensi eyo. Nzo yokaye yendese nganja samiri. Uganda mu Bayibuli mweri naye bijogerwako birungi. Era eno ya intercession verse. Bwe tuba twegalira ku Uganda. Ngera gugende nya basumba bokka abajega. Kigambo ekyo bandise kinene nnyo. Kale abatamanyi byawandiikibwa. Abatalina kumanya. Bwatuuka ku National Prayer Day. Tyasabira eggwanga. Ayera bila buno lunyiri. Toka omusumba omugezi lwenyiri luno. Lwatola mu lwenyiri. Lwonywegera. Ngabola Abayisirayiri eri ku Zabuli 128 lwe lwabwe. Asabira Isirayiri omukisa aliwe omukisa. Otegedde? Ndumanyi. Kati luno lwe lwaffe. Dani kasokwata ku Uganda. Isaya 18 toyina omuleka. Kazoba ngesala genda ku involvinga mu Uganda. An intercession verse for Uganda. Wali ayinamu okuwakana kwonna. Nego omanyi ekisa ekiri ku Uganda brother Dan. Kingi ddala. Obanga ne Yesu yanywa ku mazzi gaffe agava wano. Fe twasoma geography bulungi. Mu buli kintu kyonna kyoyogera ku Misiri. Everything. Ne woba kale Misiri ne obanga oli mukwogera ku climate ya nogamba nti they don't receive rainfall. They have humid. Omalirizo gamba because of the Nile that has influenced buli kimu which influence by the Nile. No kulima kwabo kwennyini
kuli ku Nile lwansonga because of the mineral deposits that come from Uganda. Yes. So kati omuntu ali olaba Uganda nga twakedde ne tugamba kati Misiri tumanyidde nnyo amazzi gano tugazibye. Oyinza okulaba eggwanga okugwa. Ejjayo ebikompolo ebinene n'ebiwanvu. Ebyo ekoleki? Ekube Uganda. Yataka n'okufa batamutte. Tugobye ku. Anti yatunguba kutya. Ogera tangu tuwa omusolo. Waliwo n'endagaano sebo yakolebwawo. Sebo tuli Uganda sebo tugita ya kusaaga. Era omuntu yenna yani funidde olubuto mu Uganda, zandadde mu Uganda, aba abazungu ebyolinya n'otijjanse mfunidde ntaga passport era ngeneza ali mu gundi mu America. Singa ate America bebajja ne bazaalira wano. Tomanyi opportunities, tomanyi mukisa. Era America yeewayiriza nnyo blood of opportunities. Kubasiyazi abali eyo. Gumanya anointing eri ku Uganda wano. In Uganda nsindala nnyo. Gwe tolowooza nti Uganda buno okubanga temuli ntalo nti bakulembeze be balungi. Uganda eriko ekisa ekyenjawulo. Uganda yeggwanga lyokka lyowulira abantu ne beekalakasiza omwaka naye nga teri yakuta ekidomola kyokya. Mwekalakasa ku TikTok, ku YouTube. Ate abeekalakasa no beekalakasa basanyufu. Uganda ki tomanyi kisa kiri ku Uganda gwe giveeko. Abantu beekalakasa basanyufu. Uganda sebo Uganda. Ino nze nkutadde Mukama akumpera omukisa. Amen. Basabo ne banyabo. Adamu oluyimba yalukola atya? Yalwonoona. Munzikirize neme kubaako n'ekigambo n'ekimu kyenziramu okwogera ku musumba byayogedde kubanga bena mu biwulidde bulungi. Naye kyensinza otegeera siri mu kwogera musumba byayogedde. Engeri yokka gye bawanyeemu Uganda mu Bayibuli ekuleka owuniikiridde. Sesuulirangako Bayibuli ng'ewana kintu bwetyo. Sijuulirangako kabe kabaka kabaani. Poziko engeri omuntu watera okuwaana bati kisaba ki nga bawana Katonda naye engeri gye bawanyeemu ggwanga n'Isirayiri tebagiwaana bwe batyo. Naye nga tumaliriza nabagambye Cambridge Junior School Matuga Kito Primary ne Nursery Children ajja kubakwatako bulungi. Tako masomesa mwana bya mu kirasi byokka omwana aveyo nga ayina buna naye nga n'omugambo okunyempa leeta gisobola kiswaza nnyo. Omwana muyita mugezi omwana afuwa oluzungu naye omwana social behavior ayinawo 0. Twala omwana Cambridge Junior School wamala okumusomesa mu kirasi bamutwaleko ebweru wa kirasi gamba nga kasaawe omwana aveyo nga asaawe eddiba n'ogamba bannaye dinyo atadovamo moyo gwe ne gujja wano ne gusambira mwana wange tebagenda komaawo bamutwaleko n'emitwe ebirala gamba nga omuhigiriza omwana ebivuga okuwuga okukola ebintu bya bakery ng'emigaati okuyigiriza omwana culinary art ekyazadde mu temukimanyi nakimanya kitegeeza art ali mu kufumba. Bayirawo okufumba si kintu ntu ekiri awo ntiyo butungulu nyanya ofumbe osiike bigije kirimu art. Omwana agenda okuva ku Cambridge ng'ebyo byonna abimanyi. Omwana avayo nga yiza okulunda. Omwana yiga okulunda enkoko ez'amagi. Omwana yiga okulunda obumyu. Omwana yiga okulunda ente. Omwana yiga okulunda embuzi. Omwana agenda okuvaayo nga okunyirira kuwaliko si kwalono kuba omwana abaana balya bulungi bagambye nti balunda esegeeza nti kibanguyira nnyo abaana kulya kujje ekyo si mawulire ku Cambridge. Kyabulijjo abaana akawunga bawulira kawulire gambye ko kubazirundira wali olugira wali ng'abaana bakikola. So kati omuzadde Cambridge Junior School etali China omwana yejji nga siri ya kipapula nga si kukolereri nga batemali toke mu lusuku omwana wagenda okulirya ate ng'omwana yennyini yayiza process y'okuli kuzo kutuuka awo ddala ogenda kisanga ku ssomero kyekyo ate nga fees wawe ali affordable. Nagambye oyita xpotv bajja kuba bakukolako mu ngeri ya njawulo nnyo kubanga tulina ties nabo. Bannaye tubaagala nnyo abatambuza video mwebale abasalamu obutambi n'embutambuza tubeebaza nnyo. Comment yo kyamakulu nnyo etuyamba okumanya wawo tategedde nekikyo oyagala tuongere okuteekako essira abatwagaliza ebirungi tubaagala nnyo. Namwe abatunyiigira namwe tubaagala nnyo. Tusaba nti olunaku lumujja kuzuukuka mulabe ekigenda mu maaso ekituufu. Sina bingi bya kubagamba tusinkane mu story endala mpitirivu. xpotv to the world.